najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Eri ewaffe bino ebyemizimu tebikyaliyo nga Bishop Lwere bwagambye. Ebyemizimu ebyemisamba byavaayo, revival yabigobayo. Naye bwe najja wano mu Buganda, abo bona 98 ku 100 bakkiririza mu misambo eyo. Nakimanya ntya eri ebukalamuli waliyo omuzungu omusosodoti Father Lafram kumpi n'ekikandwa eri musingo. Father Lafram yajja yatwaye amadagala n'alekera abakamandazi bange n'abalekera Ssaabakristu akulira Abakristu Abakatuliki abeeyo n'abalekera omulwanyi waffe bamwitanga Semiganda. Okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Lafram aduse naye ne banyanyulira Semiganda nti ono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate ye Ssaabakristu. Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba nti owaayi omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula? Nti nedda, nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi n'amuziika avunuke ebukomero. Nolwekyo Obote yaloga olutalo lwaffe. Tulina okukola emikolo tulabe tutereze ensonga eyo. Niga nti naye gwe oli Ssaabakristu. Ate ebya Ssaabakristu biyaawo naye nakino nakyo kyetaagisa. Kati nze omanye nange naliko omulokole. Naliko omulokole. Kati omulokole era genda kukituukako. Ensonga emu gye ntera okujjayo yeri egamba nti omushana gwanyu guzire kutta omwisha gw'abantu barebe emico yanyu eshemeire bahimbise ishema ry'omwiguru. Nzikiriza nti omushana gwammwe gwakege bwe gutyo mu maaso g'abantu balabe batendeze ekitammwe ali mu ggulu. So nze nzikiriza kubanga singa naleeta entalo empaka ti ebyo byakikafuye mugende kyanditabudde abantu baffe kubanga bonna baali babikkiririzamu wano. Nakizuula nti abantu bano Ssaabakristu ali mu layini eno. Ate waliwo omulwanyi omunafu omulala Lutamaguzi. Lutamaguzi yali mucwanga famire yaabwe eya Onesimo Mukasa bacwanga era Perez Katamba RDC bona bacwangawo. Kati bwe twatambula ne tutuuka emugogo Lutamaguzi nanyanjulira omukyala nti ono ye mange ye maama wo naye emyaka kumpi yenkana kubanga Lutamaguzi yali ngo myaka 4 ono omukyala yali myaka 49 awo. Nti ono omuyita otya mange nti ono mange mbyalo baale.
kati enzikiriza eyo nagenda enakaziba omulwanyi waffe eyali akulira ekitundu ekyo Mzee Konia namusanga olutalo luwedde naye mu lutalo enakaziba eyo waliyo Mzee Mpima bwe twatambulanga sooke mulinde njagala kuloga obote ne tutuula sawa 2 sawa 3 sawa 4 aloga amayembe ono muwala wange gayogerako sawa 4 kale mutambule mumaze kumuloga ne tutambula kati olutalo luwedde nagenda kulaba nayita ewa Konia ne musangawo ogulu kuzimbye Konia obadde ki nti bandoze bakoloze batya nti omuntu anteze etalo nti omuntu anteze etalo kiki nti omuntu wafutege etalo ozimba nali n'omusawo wange gwe nali ntambula ne omusawo Konia abadde ki nti eno bagita cellulitis bulwadde bwakawuka kamanyiddwa namukuba empiso nawona Konia n'olwekyo nze ndaba ekizibu sinamala ebyange bali abajja semiganda tukole emikolo waliwo omulala yajja ematuga tukole emikolo nti emikolo eri luddawa nti kati kubanga nze omanyi Bayibuli eyo egamba nti olina okubeera omugezi ng'omusota Bayibuli kati bwe nalaba embeera gye naalimu ne bajja ne balumba bamukyala Njuba abaali batufumbira ti mwemuleese ekizibu omukulu w'olutalo mumuwadde ensujju kubanga ensujju zikaaba nnyo zirina amaziga okulya ensujju kitegeeza nti tugenda kufa ffenna tuggwewo temuddamu lwera byabadde agamba ebyo nti ensujju kubanga ensujju zirina amazzi mangi nti ago amazzi maziga temuddamu kulya nsujju naye bangamba nti kati tukole omukolo guliwa tugenda kusala enkoko gwe omukulu w'olutalo ogibuukire emirundi 3 nti ekyo kyangu ne tugenda mu lutooke lwa Keziro Nsonko ekitebe Masanga enkoko ne bagisala ne mbuuka emirundi 3 kati naye olwo nange ninze okulabe bwe nayingirira okubayamba kati bwe amala kukola ekyo nti nga kati nga bw'okoze omukolo nobwogenda n'emundu emu owamba Kampala naye ngamba nti nedda nti bajjajja bagambe nti ebyolutalo babindekere nti kale bakukkiriza akwande agulisa okwikira you have not even asked them nti kale bakukkiriza ekitegeeza nti binde ebyenono
abamu babikozesa ng'obulimba okujja ssente mu bantu, kubanga ono omwawule wange eyali ampisamu ebyo teyabuuza n'okubuuza, kubanga yalaba nganye nti ebyolutalo babindekere nti bakukkiriza. How can they agree so quickly? You have not even asked them. So kati awo nimbagamba nti ebyolutalo ebyo mbireke. Kati niwabawo omwawule waffe ow'ennono gwe twali naye, saagala kumenya linnya kubanga waali tali wano naye ali wano mu nsi. Kati n'agamba abasirikale abo batumuhairwa abo, n'abagamba nti bw'okwata olumuli, bw'okwata emmuli, esasi terigenda kukukwata. Kati olabye aleese ng'ebya Lakwena. Kati twali mu kabenje ddala, kubanga bali baagala okuyingiza olutalo lwaffe mu ndowooza ey'amagimagi, abasomako magimagi, abasomako Lakwena, nti kubanga akusiize buto kigenda kukwata. Kati ono bw'okwata olumuli esasi kigenda kukwata. Okusooka omusirikale mu kifo ky'okukwata emundu kati akuta olumuli, bonna abali n'emmuli ndowooza netumuhera ogwo oba yalukwatako mumbuuza ali awo. Abasirikale mu kifo ky'okukwata emundu bakuta olumuli. Kati wenono kwata olumuli tukugezemu. Kati ery'emijinje gye bazaala muwala waffe omubaka wa Parliament ali awo, Mijinje waliyo omuwagizi waffe Dodoviiko gali mpitawa, amalogo gali mpitawa. Kati ogenda kulaba omulukola n'alaba Dodoviiko nti nawo Dodo oduse nti kulwaki tewabaloga nti owaayo nti emundu tetya malogo. N'olwekyo mpozi ekizibu kyetubadde nakyo tetwafuna budde obumala, kubanga muwulira abamu baafa abantu baffe ate ne wajja abapya. Tetwafuna budde okukozesa science okusomesa abantu baffe.